Ettemu lino liteeberezebwa okuba nti nno lyaliwo ekiro ekya nnaku z'omwezi nga 3 omwezi guno 2026 era nga okubitegeerako nti nno omukyalo ono ateeberezebwa okuba nti nno yafudde zabadde ennaku z'omwezi 4 ku ssaawa 11 ez'akawungeezi ez'olweggulo. Embeera eno yabadde mu kitundu kye bayita Quarter Zone mu Kyanja Ward mu Kawempe Division wano mu Kampala. Mubiri gwamaze ne guggyibwawo ssaawa zaadde z'akawungeezi ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago. Abakugu ebyo bajja bba batongero bongero tulambika obulungi ki ekiyinza obba nga kyamuleetedde okufa naye ku bye twalabyeko n'amaaso ateeberezebwa okuba nti no yatugiddwa. Tusobodde okukola statement zonna ezeetaagisa ne tufuna n'obujulizi obwetaagisa okutuyambako mu kunoonyereza kwe tulimu. Waliwo abantu abalala babiri abakwatiddwa okuli Wambale Joel ne Otto Joseph. Bano nabo tubayina okutuyambako mu kunoonyereza. So bano tubayina kubabuuza kajojijoji w'ebibuuzo okutuyambako mu kunoonyereza kwe tuli mu kukola. Tujja bba tubabuulira ebisingako wanaaba waliwo ekipya naye ng'essaawa zino just twagala tuusa kusaasira kwaffe eri ab'eŋŋanda n'okubategeeza nti poliisi ekola kyonna ekisoboka okumanya baani abaakoze ekikolwa kino eky'ettemu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.